Nze Brenda nzo omukazi agenda kufumba abantu kyemutagenda okkiriza. Okikakasa. Nze nagenda okuwulira ebigambo bya bba wange nga bba wange mwagala ate nga nange nakowadde because buli kirungi nkirabyeko n'ekibi nkireezezaako ensi ngirabye. Ate nze ku musajja wange mukiga munange nze n'amanyi simanyi we gava ndwana. Olwanira omusajja? Nze ndeba ogwo. Nze ndwana ya bba wange akeera kumenya wamala kumenya nemufumbira breakfast nemwoleza engoye nemala nebaka emisana wemba njagala kumenya n'amenya kyobola banyirira nti abasawo bangamba olina omenyera mu budde gye mwali mumanyira nabivaamu guys wuno ngenda kuzaalira omwami akyayagala Brenda genda ku street ojja kufunayo omukazi omulala because nange esinze yalaba nnyo kitegeera nafuna gwempo kyobola nabivaamu yabinjijjamu kitegeeza mwe mwali munkozesa bukozesa abawanga kati gwe yantwala osegeera ya basinga mwali mumanyi nga nfudde mwankuba akafanani wala akafanani ke bankuba nga nyambadde leesu yange ng'olabika bubi nga ndabika bubi naye omwami wange yasobola okunzizaawo bangi bampa na Brenda ozeewo waliwo n'abatandise okunkola inbox bangamba Brenda okozesa eddagala ki sina dyenkozesa just ndi kumaanyiga bba wange mpa emirembe ate kati nakula. Rychito Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina wano ku Rychito Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku b'ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawaddeyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuva ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Nze Lujja omulungi atwaba okwetula ensi yonna mwebali kubanga mugoya vidiyo zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tuli ne Brenda Miles mu vidiyo yaffe nakawere to be kitegeera era nga tumusabira ssaala njereere. Brenda nno gwe mulundi ogusoose omuliraana wadde mbadde mmulaba naye ng'omanyi nti oli kawala kato. Emyaka 25. Olina emyaka 25? Naye ng'ofaanana okuba ow'emyaka 16. Ndina 25 naakagiweza. January 10 anti nazalibwa mu 12 buli January 10 simba ngatako. Bambi mpozi nerya Miles linnya Brenda Miles ge manya gangi original Miles walijjawo. Nalija Dubai nagenda Dubai nga bampita Brenda. Kati natuuka Dubai nze nga ntandise bino ebya TikTok byange waliwo omwana yangambe njagala kugattira erinnya bakuyita Brenda Miles. Kati nange engeje nali ndaba ono Rychito Miles onakola ku Spark. Nenzikiriza naye nali simanyi kigambo Miles kitegeeza ki naye namala nentegera meaning ya Miles. Kitegeeza ki? Obeera mazima wanvu oba weyongerayo abantu bakusuubira si wobeera kwegamba ngobeera biwanvu. Kati ono Brenda mazima wanvu. Olwo kikakasa oli mazima wanvu? Nnyo. Osobola kidifendinga? Siri mwangu. Toli mwangu? Nze nga ndaba oli mwangu. Siri mwangu sometimes. Kati ndi mwangu nkakanyemu naye siri mwangu wengamba ngoberere erinnya lyange Miles kye litegeeza. Kyoba abantu abasinga banebunya Brenda okikola otya? Bw'otyo. Bambi olabika bulungi. Webale kusiima mukwano. Nange bujje nkulaba ku YouTube.
kati bangambye erinnya nga siritegera naye nze ku YouTube manyi omwami Lujja Mr. Lujja oli lyangambye siritegedde kati ate nga gwe manyi bulijjo nkulaba ya ne munne olabika bulungi we bali kwefaako nafuna omwami sinza yayifaako mwami nafuna omwami yanfaako yandabirira omanyi abali omuyinza olowooza nti nimba tone ku kamerawo kwatamuko Brenda ayimiriremu katono basooke bamulabe yeetoloolemu balabe kyenjogera ku Brenda yimirira uyo Brenda omulabye leba naye Brenda onyirira wale kusiima na sala zammwe Bannayuganda nyongera bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina polotiyo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Saala zaffe y'embeera eno gy'ofaananamu. Bitambula bulungi. So for bufumbo anti kati nkubulira bufumbo because nze mbeera w'omusajja. Kati oli w'omusajja? Mbeera w'omusajja yandabirira. Nenga embeera simbi. Twasiimagana nafuna omwami nansima nange nemusima ate mwana muto nange ndi mwana muto. Talina ssente akola bukozi yetitenkanya kati ebyokukuba embaga ebyo tetubiina maybe we tulifuna ssente. Naye mu bufumbo kasita muba mweyagala bangi bazadde abaana 10 nga tebagenda bakuba mbaga naye ne basigala nga bakyeyagala. Omwami wamufunye mu bbira 24? Namufuna bbira 24 era ng'omwaka gugenda kugwako. Namufuna bbira 24 mu Gwokuna. Ng'olina ebizibu? Nga nina ebizibu ya. Because gye nali mbeera ewange nali navaayo drugs nga yanyonoona nga sikyategeerekeka. Nengana n'okusasula rent nembeera nga nzinywamu drugs nga mbeera n'ebiguruupu nga mbigulira biki. Nenga group tezina ze kingatako. Eyo nenvayo nengenda Kaleerwe nayo ne batugoba ne mukwano gwange. Nengende nankulabye mu mwezi gw'okuna we nafunira bba wange. Nankulabye? Nankulabye nenga bba wange yetwekwana bwekwanyi teyangula ng'abantu abalala. Just twekwana bwekwanyi ng'abantu abalala. Kitegeeza nga tonafuna mwami wo era wali okyalimu bino ebyokwetunda? Nali siri mu byakwetunda naye nga mbeera mu bbaala of course. Wobeera mu bbaala osobola kufunayo omusajja nga wa bbeeyi. Nze nali wanjawulo okubabeera ku street because nankulabye wabeera abaana babeera ku ma street mutwalo omulya ne15 omulya. Nenze nali class nga neeraga nga nywa sente zange nga mbeera mu bbaala era ebbaala gyereeyo. Naye ng'ofunamu omusajja ategeera nakugamba oba emitwalo 10 short oba emitwalo 5. Gwe ng'oli wanjawulo ya. Nga bagula bbeeyi. Naye nze nali sibeera ku street. N'abakazi bamanyi banjira nali sibeera ku street wabweru mbosanga era kizibu nga abantu bangamba Brenda yete tumulaba ku street nga kizibu okunsanga ku street nga anyimiridde. Ekitegeeza Brenda wetunda Dubai ne wetunda ne Uganda. Kunsi kuno kwetunda kwanjawulo. Waliwo abeetundira ku online, waliwo abeetundira ku street yenga n'oyita wano gamba Brenda uli ku street. Waliwo bana babeera mu bbala nga balya sente zaabo naye ate nga bali mu kwetega. Kati nze nalyanga sente zange naye nga mbeera byanga nga sikwana nze sikwana. Nga njagala ng'osobola sente ze nkusabye ng'ongamba tugende. Because by then nali bw'omu era nga sobola gamba mbu ndina omusajja nowe. Kyokka ate omusajja ongambye wafunye nga talina ssente. Naye nga bba wange yali akoleramu eyo bbaala nankulabye. Wafuna wa bbaala? Yali akoleramu eyo bbaala wetwekwanira ebyaffe nga sikugula malaya ffe twekwana byaffe nga wokwana omukazi. Bw'atyo n'akufunza? We yantegeerera nange ne mutegeera kati embeera n'ezija ensobako naye nga wembeera naye nywa ice era mpola mpola nywa obujaani nywa enjaga nywa walagi.
ngageza ko kubinjijjako era nga mbera oku street nankuba nga nkubira mu bbaala nga mbava kubikubwa yambiveeko naye era nga ntaliko muzimu buli wabisuula nga ngula ebirala anti luwe yanjijira ku street nantwala ewaka ewe na bulagala watu weyakutandika okufula mukyala we yali musajja mulungi mwana muto bange mwana muto ola n'abasajja bamuwaana bagamba ya Brenda wafuna mwana muto ate sigamba mbu talina sente si muggaga naye olaba yasobola okundabirira nga nali nfudde kitegeeza ezo sente ziba zimala esente ezisobodde okuzaawo omubiri gwa Brenda oyo aba musajja ya mulungi mweru nga gwe bange mulungi mweru ate mukiga munange mwegwako twegwako awo mweyina nnyo kati obufumbo wakamula mubanga ki anti kati twefuna 2024 mu Gwokuna kitegeeza mu Gwokuna tugenda weza omwaka omulamba omuli mu bufumbo ate omwaka nga tugenda n'okuzaala omwana kwe kuyingira obufumbo kwe kufuna olubuto omwana omwami anti wofuna olubuto kitegeeza bba oba omwagala naye aba akwagala wekitegeeza ate n'abaana yange kuva edda yali free naye sigendangako ku family lwaki mba sifuna lubuto naye sigendangako ku family planning leka naawe wakikolanga otya nga abasajja obakyusa you guys mbagamba mubeereyo naye mwekuume mukozese obupiira no matter what mukozese condom kubagala wala basajja tewali yakufunisa lubuto tewali lwajja nalukwata yawo ng'osazeewo ogambye ofunye boyfriend ate boyfriend kyanjawulo n'omulimu nze ndi kuba omulimu tewali yali nedda mukwano nedda tewali n'omu obupiira always yabwabeeranga bupiira luno olubuto lwolusoose si lwe lusoose nasooka ne nfuna olubuto lwa bba wange ono era eddako edda jukira nagenda Dubai 2019 naye nga 2019 badde nali mbeera kawempe omanyi nze ndi mukiga njogera mazima era bagobera interview zange mubijjukira oyogera mazima nali mbeera kawempe kati nava kawempe naye ndina ka boyfriend kange nga kasoga 2019 nga nakagenda Dubai nali mwana muto ate era nali nakawuza emyaka 19 nagenda n'olubuto nga simanyi ogwali gusoose mu bulamu bwange okwegatta live kati natuuka Dubai nga simanyi ndi lubuto nembera nga nsesema nengamba bosi wange mpulira nsesema biki nangamba oba lwakuba tomanyidde street engeri gy'obadde Uganda nengamba nedda twagenda mu ddwaliro ne twekebeza ng'olubuto lwa myezi 2 kyokka ebintu by then nali mpangisa Salama Road kati lwe nali nyenyenyi nengenda gwe nalekera ebintu byange naye nakatuuka Dubai nenda babipostinga bikozesa kati bosi wange yangamba engeri gy'oli lubuto tozaalangako oba tulugjemu I mean nkupakire ogende Dubai Uganda ozaale nze nengamba ate naddayo ntyange ebintu byange omukazi mbadde nakavaayo atandise obikozesa kitegeeza wenaatuuka Uganda sirina wentuukira nze olubuto tulugjemu wadde sizaalangako tulugjemu nze ntandika obulamu obupya nkole lwe lubuto lwasooka okujjamu mu bulamu bwange nali nfudde ojjamu olubuto baba nga si oli nga kukubye oba terweviiriddemu lwokka oyinza okufa olubuto lwampisa bubi myezi 4 twanywa eddagala ne bigaana nga ngenda kufa naye Mukama yamala nankwatirako nempona lwe lubuto lwasooka okujjamu mu bulamu bwange ate nali manyi nanyinira okoza nalo natuukanga e Dubai nayogeranga ne boyfriend wange ongamye lwe lubuto luno olusoose so kati tutegeeza luno lusoose lwogenda okukuza no lindako nkyawa kujjira lwilwe najjamu nga nze ndubala nze nalugjamu kati olubuto si lwe lusoose waliwo olubuto lwe nafuna olwa bba wange ono brave no bba wange ono wane Uganda mu basajja nga nakakomawo bba wange ono brave lwe nafuna olubuto nendwana ne mukwano gwange nankuba ne luvaamu nga walaba awo nanyiga ate nanzija ku street wadde era nali nkubwa nga drugs zindi bubi lwe natuuka ewaka nemalayo omwezi gumu luno olubuto nonga yakazija ku street nankulabye natuuka ewaka lwe twamala omwezi gumu nenfuna lunoya luno lwoyina kati kati luno lwolukwatanga golodi ate lunaatera okuzaalibwa lwakuba nze sigezza mbuto kubajjukira mu bufumbo enamala mu mwaka mulamba kiteeza luli mu myezi nga mpozi tebogera myezi ndeka kati gwe omukiga wabimanyirawo ebyo anti mu ddwaliro okay
ndaba buli kimu kya Katonda anze mbadde ngenda byogera ya naye nga natera okuzaala because ano musikani badaga mwana muwala ate olubuto luba luto tebalaba mwana naye nga mbulako emyezi mibale mitonotono nzaale ya uzalira omwami wo ndaba leero oyinamu n'essanyu ng'olina olubuto luno anti munange luno ndufunidde mu mirembe ate ne tata w'omwana mbeera naye tata w'omwana mbeera naye ate andabirira mpe emirembe kale sikyasobola nakujjukira ebyemabega kati sente naye akuwa emirembe bawange si mugaga kale ola asobola kusasula rent nandiisa nandabirira taina motoka taina sente anti otugamba sente tugamba sente naye alina zino ezindabirira because abasinga mwali mumanyi nga nfudde mwankuba akafanani wala akafanani ke bankuba nga nyambadde leesu yange ng'olabika bubi nga ndabika bubi naye omwami wange yasobola okunzizaawo bangi bampa na Brenda ozeewo waliwo n'abatandise okunkola inbox bangamba Brenda okosa ddagala ki sina dyenkosa just ndi kumanyiga bawanga mpe emirembe ate kati nakula guys mbagamba oba odyeyo ng'obulamu nga tolinamu musajja nze nga navumanga abasajja edda naye ngamba abasajja just oyogera lwa butamanya abasajja kintu kikulu buli omu ku nsi yeetaaga okubeera n'omwami kibagambe ku nsi kuno omukazi yeetaaga okubeera n'omwami we gwategeera naye nga mumutegeera kati mwe mulabire ku nze mulabire ku Brenda gwe mwali mwogerera ebisiyaga obwamalaya biki naye mwanjogeraga ng'ali mu mbeera mbi lwakwa naye nina akasente kamala ne kagwako naye ng'obulamu tebweyagala kati muddemu mu kifaananyi mulabe ebyemabega nange Brenda gwe mulaba kati obulamu bunyuma ng'olina omusajja anyirira lwa musajja ali mu mukwano oli mulaavu era ndi mulaavu munange ndi mulaavu ate ndina essanyu lingi okulaba ndina omwana wange yatebwa mwita Blessing ekyo kyo nkikujukiza namutuma erinnya nga tanazaalibwa omwana amutumadde erinnya mwana wa mikisa munange myerere kyokka kati olwaleero gwe ku myaka gya 25 olabanga walwawo dda okufumbirwa nalabanga nalwawo kale waliwo wengamba nengamba singa omwami wange mukama yamumpa wali nga tukyalina sente because bawange gwembeera naye omusajja muto ate alina plan in case mukama abawadde sente alina plan omusajja azimba ali mukuzimba alina plan ezizimba kati singa naye lulinga ntalina sente singa nagwako ono omusajja singa ntalina sente singa tulina n'abaana nga babiri naye mukama akola plan ze yampa omwami nga sikyalina sente naye tugenda kufuna maaso awo sente bakola nkole kati engeri gy'onyumirwa obufumbo tokyaddayo wadde kukola mirimu sisobola kudda emabega sisobola kati bala ngenda kuweza omwaka sikiitingangako ku bba wange kuba lwe nava ebyemabega sigendangako bino bye bagamba ku online nze sikola ku online mala n'omwezi nga sifulumye okufuluma kati nga wenzize naamwe era bba wange ategedde nzize naamwe era njogedde naye ategedde mbu nzize naamwe sisobola kufuluma nga bba wange tamanyi sisobola era nowenfuluma we tuba tugenda out tugenda ne babawunsa amperekera tenayita babawunsa babala ne bakuuma nga laavu y'amaanyi saidi zo ate engeri gye ndi muzito kati ate andeke ntambule joka ndina efuuji era saga yakumanyira kati juzi twali tugenze oba waliwo bizinesi gye twali tugenzeeko bawange namperekera nga waliwo ne bawunsa omulala kati emabbali waliwo omukazi wa supermarket nampita nga ayagala kumpa olugoye kati ebya boda nali nyambadde ekitiishat kyange ekinene tatunga erabika kati eya boda lyampitako nebinkwata ku kabina nembikuba omugere baali mu jaamu gw'olubuto kati babange baali eno bambi nga n'omusajja nawankuba talina wakolera ki wantaasiza kozi bange yali eno ng'ate nze nasaze ekubu kati nze ndi wafujo kyovala ebiseera ebisinga bawange atambula ne babawunsawe mba ntambudde naye kati singa kasitoma wo omukadde akuba ku simu yo nga tamanyi bulamu bw'olimu kati yamanyi akyakubira Brenda oli waliwo abankubira ne bagamba Brenda wakoze abamu nga tebakkiriza bambi ne bagamba Brenda bye tulaba ku social media bambi wafuna omusajja naye tosobola kukola sibavuma bambi mbagamba mukwano nabiviramu ddala because abantu bamanyi kuveda Brenda asaaga bayiza okulowooza nali nsaaga mbu nabivaamu guys nabivaamu nfunye n'omukisa kanjogerere ku YouTube yono
namwe abasajja bansumbuwa enamba yange nagiteeka ku TikTok naye ya business ya abasajja je mwali mumanyira nabivaamu guys wuno ngenda kuzalira omwami abasajja batalina business ng'obulango bakola challenges za mwezi enyimba bambi mulekera okunsumbuwa temundemesa bufumbo ndino omwami ya emirimu je mwali mumanyiramu nagivaamu ate mumpe ekitiibwa because nange nkibawa kati bakole batya balagirire bakole batya oyawulira nga awulira fire okay awulira nga achayagala Brenda genda ku street ojja kufunayo omukazi omulala because nange nsinze yalaba womere nnyo Segeera nafuna gwempomera chobola nabivaamu yabinjijjamu kitegeeza mwe mwali munkozesa bukozesa abawomeranga kati gwe nawomera yantwala osegeera ya gwe nawomera yantwala osegeera so temuda mukunso singa bawomera bali badde bakutwala dda singa bantwala dosegeera ebanga lyemaze mu mulimo 2019 mumanyi Brenda Miles era erinnya lyange nalikolera mu bwa malaya era abasinga mwamanyira mu bwa malaya sijja kutya kukyogera naye nabivaamu naye erinnya lisigalawo teri kukyusa ono Brenda Miles nakyuka ya ekitiibwa nkikuwe nalisiba woomera jesi mwali munkozesa bukozesa wadde yali business naye nafuna omwami wange gwe nawoomera ye n'abitwala serious so temudda mukunsumbuwa please ya kati kitegeeza omwami waliyo ne plan ey'okukubira ddala embaga omwami ng'afunye ssente kozera olaba we tunaamala kuzaala wadde talina ssente naye tugenda kugenda ewaffe mu kyalo akyale no si kukyala binombe by'embaga ffe byaffe munange akasaala babazadde bange oba batwalira kilo ya sukali oba kota ya sukali as long as zinanga abazadde bamulabye otegeera because zinanga abazadde bange bamulaba kusimu ne bagamba otuleteredde omuko no matter what oba ina sente batayina kinti bamulabye bamutegedde sente zijja kujja oluvannyuma ya ndowooza mama bw'awulira bino asanyuka nnyo basanyuka ne bagamba kale bange bamwagala kusinga nanze omwana wabwe gwe bazaala because balaba bula obufaanani nga ngenda kufa kati ate balabanyirira beebaza omwami bagamba bambi webale kutukuliza omuwala yali afudde naye singa sigwe singa yafa era singa si brave singa nafa dda abazadde bamwagala bo tebafayo mbu nakya ssente oba muwala waffe noowe yasevinga obulamu bwange yasevinga obulamu bwange singa yali si yeye singa nafa kyoba abazadde bange bamwagala nnyo kati ku ddagala ne laavu ki ekisinza okuwonya gwe opimapimamu oyinza ogamba omukwano gwe bampa gwanyamba okutuuka mu kifaananyi kino oba medication oba ki anze saakozesa ddagala lyona oba medio bye bagamba oba kugenda mu rehab no bawange ye musawo wange nagendera ku mateeka ga bawange ekisooka bawange tanywa mwenge ekimukuba mazzi na stingi na rock boom byakozesa musiraamu si musiraamu naye tanywa mwenge talina byakozesa kati nze nganze Brenda engeri gye nali njagalamu omwami ate nga ndaba obulamu bugenda waliwo okubanga obulamu bugenda naye n'omwami gw'oliko nga tomwagala nze bange nali mwagala ate yagenda okundabira nga ndi retired nze Brenda nze omukazi agenda kufumba abantu kyemutagenda okkiriza okikakasa nze nagenda okuwulira ebigambo bya bba wange nga bba wange mwagala ate nga nange nakowadda because buli kirungi nkirabyeko n'ekibi nkireezezaako ensi ngirabye ogenda kufumba nnyo n'okusinga era abaana bagambe mbu balabye Brenda mu kirabu bajja kuba bamuwaayiriza leka naawe tokyadda mugendako awutu ngendayo ne bba wange omwami waali ate emikwano gyo gino nze siina mikwano kujjako nyondo ne dragon lady ate nyondo abeera wuwe dragon lady abeera wuwe dragon lady twesinkana nga tugenze ku interview naye kino temukyerabira yagenda okuba ku ddwaliro bambi dragon lady yagenda okukubeererawo ku ddwaliro gwe ngenda ogenda naye naye kati jjukira ate olwaleero nga nkusiika njagala mbasinkane nga muli mwenna kubanga jjukira ye nyondo ayinamu eddalu ne dragon oyo balirina naye anti kati engeri gye ndi muzito fena tulina eddalu naye sikyasobola kukola erisukako kitegeera naye nga abakyali bange era tugenda kwemitinga nga luli wetwemitinga nga tugende wa mu kyalo waba Rosette kati bo ogenda bayamba ototegeera obufumbo oba nabo babutegedde nga ggwe Rosette yagenda amubuulirira bawe yamulese ku kyeyo era awo abatali stede bawe bagenda amulyanko bagenda amutwala ngobuulira ndaba ali Uganda tayagala vaayo kati dragon lady ye naye musabira afune omwami kati rero we naakula bagenda akubuuza ofuna dde omwami oba ofuna dde omukazi
nze nafuna dda ate bamba mpa ekitiibwa dragon nange nkimuwaya. So banaye katuli awo twesunga embagayo kale omusajja akyali mbazadde we munatusondera anti omayi ku nsi kuno Uganda abantu balina sente wayinza okubeera omuzira kisana agamba Brenda ffe tubatadde mu sente mugende ng'oli yekyawulidde kyayagala kati kulaba nga biteredde we munateeka mu sente nga tugenda okitegeera. So kati ennaku zino okola biki? Sikola naye we namala kuzaala ngenda kujja ku mpewo era nsaba omulimu. Otandika okukola? Nali nfunyeyo omulimu gw'edduuka naye engeri gye ndi lubuto saafuna amaanyi engeri gye ndi muzito. Ngenda kuddamu okutandika okukola nga amaze okuzaala era ngenda kudda ku mpewo nsabe emirimu abalina emirimu. Kati singa omusajja akugamba nze njagala mukazi oyo ng'abeera waka bano abakola babasumbuwasumbuwa okola otya? Banga baba asobola kunkolerera era asobola because olaba yanjijja luli nga ndi bubi kati nteredde. Kitegeeza bansobola because era nowe namala kuzaala nja kumala ng'omwaka nga sikola nti akaana nga katonja ebbanga nkyalina lingi ery'okubeera ewaka because nyina okulaba nyina okufiiringa omuzadde kyeki okitegeera alina okusooka kulabirira omwana wange. Omwana wanaakula awo ntandika okugenda kunoonya omulimu okole ogatireko omusajja anti kinyuma ng'okola n'omwami ng'akola. Kati yo omusajja akyakola mu bbaala? Bba wange yabivaamu yafuna omulimu omulala ate afunako akasente wadde mu wiiki akolamu emirundi 4 naye nga guliko sente tebiringa ebyaluli. Kati nawe wazze mu liigi y'abakazi abatagaba na basajja? Nze siriiko mujja ate leka naawe ate nze nafuna mukiga munange ate bba wange namufuna banaye namufuna ng'ekirabo. Esooka tayogera esooka si mwenzi mukiga munange fe abakiga we twagala Chobola nze nabikolanga biri nakolanga business naye segabanga mu byalavo nze nganzaga boyfriend no nakolanga bya business naye we na choosing akubera mulavu era naberanga ne boyfriend omu. Kati ekiriwo Brenda waliwo kibayita kibba basajja kati waliwo awulidde ng'owaana omwami wo kati ng'ayagala kulaba era bange era bamukwana ne ku TikTok waliwo abangamba Brenda tuwe namba ya bbaawo nze ne nankulabye naberanga n'abawala nga bakwana bba wange naye nga abo bawala mbakuba nga sikyali nagenda kuva nankulabye nga sikyalina mikwano abamu nga nze abalete nankulabye naye ne batuuka ne beegomba bba wange ate nze ku musajja wange mukiga munange nze n'amanyi simanyi we gava ndwana. Olwanira omusajja? Nze ndeba ogu nze ndwana ya olave kutuusa ku ekyo naddala nkubamu akafaanana omwami wange gyanzijje negamba kati nzizeewo yenze Brenda oli kati nyina olwanira ekintu kyange ng'oli ajja amwetega ye banaamugjawa bannange oli agenda ku mulimu naavaawo n'atuuka ewaka naye bambi tewali tomanya amaaso awo abasajja mwefuula nyinza okumala kuzaala omusajja n'agenda ola nekyuze ni beki byempulira bazadde abaana oba bameka mboli n'agenda nabo bali mu maziga nenze nina essuubi nga wange lyali mukiga naye ndi mukiga ffe tuli abo babiri terikweta kati biki byokola mu kaseera kano kati engeri gy'oli olubuto tokola mirimu mirala minene kati ewaka ebyokola biki? Nze olunaku okuziba nti nze sikola mu mirimu siyingiza ssente jasinkeera nenfumbira omwami nemwoleza engoye nemuwa neuka bawanga akeera kumenya wamala kumenya nemufumbira breakfast nemwoleza engoye nemala nebaka emisana wemba njagala kumenya namenya kyobola banyirira nti abasawo bangamba olina omenyera mu budde kati waba yatambudde ngoyagala amenya waba yatambudde anti waba yatambudde manya agenze kukola akomawo era wakomerawo ng'amenya ate waba tayagala ate kati naku zino bawanga ayagala nnyo okusinga nze because nze nali njagala nnyo wali olubuto nga luto naye kati ayagala nnyo ate nange muwako because nagenze mu ddwaliro ennaku z'omwezi nga 15 ne bangamba olina omenya nnyo engeri gy'osembedde okuzaala wakimugambye? Alina omenya lwakuba leero nkedde simuwaddeeko munkeezezza kati omufumbira ki kuba alina kati omulimu ali mu mulimu munene ninze mufumbira ki? Omufumbira biki ebigumya omubiri kuba kati ennaku zonna bange munene naturally anti nga omanya abakiga otwerabidde bange mukiga simufumbira biri awo mboba enkoko oba nyama
nze nsooka kuge kati nze olubuto oluso ekisooka nga lukyali luto lwanjagaza akatogo nalyanga ebijanjaalo obumonde ebinyeebwa mukene biki ebyo nkulaba nebbange wabayo yeze enyama sigenda ulimba simanyi gifumba juzi nagifumba nenjisiriza jasi yajefumbira tomanyi fumba nyama sibimanyi manyi okufumba ebinyeebwa n'ebijanjaalo n'akatogo n'ebyenyanja naye enyama enkoko simanyi kubifumba waba byagala yabifumba tomanyi sinabiyiga lwaki nga ndaba byebisinga obwangu sinabiyiga tomanyi kusiika sibimanyi juzi nagula enyama yalavudde ku mulimu ng'akooye nengamba kanjifumbe yasiriira tetwagirya esiriira osiika anti nagikalanga nesiriira kati ayina ntekama amazzi byawonya bubi kati lwaki ofumba ey'amazzi n'otokosa butokosa n'osaliramu ennyaanya nebiki anti nja bifumba nga babinjigiriza naye kati tomanyi simanyi era ne bawanga agendera muyiyizaayo enva oba ebyenda kati yesterday namufumbidde ebyenda ebyo nabuuziza abakazi abansingako emyaka ne bandagirire ng'egye babifumbamu byo byayidde bulungi nnyo byawoomye nangamba bebe oyiza okufumba kati amatooke kawunga akawunga simanyi kagoya naye amatooke nga ugoye so omulawo n'onyiganyiga woti ndi mukiga nkozesa byabakiga simanyi ndagala oba ndagala biki ebyo kusalaasala tomanyi ne bange tamenya nnyo because mukiga munange talinga abaganda mwe mulina entondo olina okukola kimu ina entondo naye bange agumira bye ate fukamira emmere ogiwaata nze bange mukiga lwakuba waliwo nawagamba mukwano sika kuba ndi mukiga ndiyisaako kunva eziwooma era ne juzi twayomba naye nasiba ku live nga nkaba ba tiktok be bamanyi obufumbo bwange because nze webinyiza mbiropa ku tiktok juzi nafumba emmere nagana ogirya nafumba akatogo anti nali nkedde kumwoleza kati kameza yali alesewo emitwalo 3 nze sirimba kameza ja mitwalo 3 ya nze bakulekera ze yali aleseewo koro ze yali aleseewo naye akameza kaba kammeka ani anze bange taliko ba mutwalo ba 15 oba mitwalo 5 nze ukasava kukola zafunye antera nze ngenda kuzuka ze nsanzewo zezo kati nze koro nali nsanzewo mitwalo 3 nenkera nemwoleza kati namala okoze ngoye zali nyingi nemala okoza saa 8 nengamba obude bugenze kamufumbira emmere nga bulijjo kozi bulijjo yali atera nnyo okulya akatogo bijanjaalo binyeebwa so ku mitwalo 3 n'ofumba ki nenjijako omutwalo nengula ebinyeebwa n'amatooke n'obumonde nenfumba akatogo nenteekamu entula yagana obiya naye kyannuma nagamba banange obufumbo nga si bwangu ku mitwalo 3 ng'omufumbidde katogo balansi namulekawo mitwalo 2 oleka balansi ate nandizikozeemu ki ye kyera yasuubira okufumba sakifumba kati nemala okoze nemugamba dadi jangu tulye emmere yagamba anaagirya nawulira omutima gw'omuvuddemu nagamba buno obufumbo bunaasoboka naye yamala nakitegeera naye kyannuma emmere teyagirya naye nange kyenakola anti nze ekintu wekinuma nga sifunye wenkigamba kinnumira ddala nateeka esimu ku live nenjogera biki nebigwa gyebiri ate byatrending abantu baagala byononese abakazi ne bangamba vaayo noba agaana ate okulya emmere naye nga gazi mbagamba mu bufumbo misunderstanding tezibulamu abakazi abasinga mwasanyuka mu Brenda nveeyo mbate we namala okuzala nveeyo nze wendi mpaka kuwulira bubi because bawange mukiga ku mukiga mweyagala sina gyendaga mwe mugoma okumwegomba bange ate mulungi ne bino sima 6 packs azina oba jasa ina kibuto abange talina kibuto 6 pack azina aina 6 pack ye munene nga ye naye n'olubuto alulina akola gym banga akola gym kati Rychito ganya okubba mu kifaananyi nti buli womwogerako buli mwagamba baba naye ali atya abagezaako ku bakiga mubamanyi fa bakiga tulina waaka ante naddala abasajja waaka bamuki so ekirungi ebitambuza obufumbo ebimu obiyina osobola okwoza engoye njoza n'ofumba nentetenkanya nensiimuula ennyumba ate n'okumuwa nkamuwa abasajja ekisinga obanyiza butaba waako ate ng'okikola ate muweera mu budde tomulumya asimulumya kati wuyo olina lubuto lwe nte kati omwana bangamba omwana alina omufukirira nnyo akole mangu olina omumenya oba lubuto bagamba mmenya obeera ne bbawo si kujja bino ebimumbwa by'abaganda nedda ekiriisa ab'embuto emumbwa nga tobeera ne bbaawo kati nze mbeera ne bba wange bangamba beera ng'omenye naye nga gayizi byebyo nze omusajja kintu kikulu mu bulamu nze nga navumanga abasajja naye olaba Brenda
kati goba oba ina magezi gira labira ku Brenda nze kyakulabirako nali ngenze naye olwokuba manyi g'omusajja n'amanyi ga Katonda uyo ngenda kufuuka maama ya kati ku Valentine yakukoledde ki ku Valentine just mwanyumiddwa mutyala avu yammwe mnange omwavu tabeera na budde omwavu alina okukola ku Valentine just mukwano gwaffe yatusalako ewaka ono the final channel Zannero oba Zannero yatusalako ewaka we twakolaka interview n'omwami wange nga tuli fena engeri gye twetaaga ssente twali awo bba wange ne bamukubira essimu n'agenda n'akola era nze ekiro n'embeera waka tetwagenda out naye tewanyiiga saanyiiga nagamba munange tulina okukola ya awo kati nkutegedde kati kitegeeza bino ebyekyeyo byo kati byava mu bulamu bwo tokyalowooza kugenda ebyo Dubai biki tokyalowooza fuluma Uganda sikyasobola mbuza lwaki nange ensawa mbeera omuzadde sisobola kuzaala akaana kange nga kano akasoose ate mbukaweze emyaka 2 nkalekewo nange nina okutoba ndabe mama kyeki mbere n'omuzadde wange so si bano agenze ku kyeyo omwana mulekedde mukwano gwe nedda bawange nkyali naye bawange akyankolerera njagala kusooka ndabirira omwana wange ate si wanaweza emyaka 3 anti we namala kuzaala ngenda ku family bawange naye nakimugambye ogenda ku family ngenda ku family wanti obutafuna lubuto mangu tukuze bulungi omwana waffe mbuza nedda anti tugenda kumuzako nga wezeze emyaka 3 then wanaweza 3 nzaale yakaana akamusibe babiri awo nowe nadda mu bwa Kadama ndowooza wezijja kuba 4 tujja kuba mu mwaka gwa 4 because nze okudda ku kyeyo nyina okuba n'abaana abo 2 okuddamu ebyo byekyeyo okudda ku kyeyo kukola obwa Kadama so si biro ebyemabega awo myaka eyo nga gitambudde emyaka gitambudde bambi ate kati olina pulaani y'obulamu omanyi obulamu bw'engeri gye bugenda otambula ngimanyi so obulamu obukadde tolina kyolagawo ng'ogyeko omwami sina kyendagawo enyonyi wotyo wagitambula enyonyi teyansala munange nazimbira bewaka naye nze nganze sente zagenda bugenzi zasasanya busasanyi sina kati nze nganze Brenda olw'omukadde mumwerabire because nekyowadde abazadde kiba si kikyo kati nze sina kyendina okugyeko omwami wange awo tuli ne Brenda Miles kale ensinkano eno nga zimuko tusoose kunyumamu ne Brenda nga wetulinda Nyondo ne Dragon Lady abasatu bano twayagadde tubasinkane twasembeyo okwogera ne Nyondo ng'alaga nga alemedde wano ate omwami wamwetaaga mufumbo eri Dubai siwe kiri era nagambye Rosette oba tozeeyo ku kyeyo abakazi bagenda okutwala banange tozanyiza kitonde ekisajja abakazi jjukira abakazi bangi abasajja batono kati bawo bagenda mutwala because abasajja babula ate kati abakazi bangi abasajja batono kitegeeza oyinza okubanga oli musajja nga abakazi bali 10 bakwerwaniza okitegeera so kati wa ku bakyalo engeri gye basobola okukuumamu abasajja gwe nga woolaba omukazi ayinza kukuuma atya bbaawe wabanga amwagala ng'owuwo guys nze kyembagamba abakazi bali eyo nkimanyi muli eyo nze nina abanzikiririzamu ku social media bangi kati mukitwale nti oba oyagala kuwangaza obufumbo obwo ne bbaawo esimu y'omwami wo togikebera weesige musajjawo beera free naye because nze nange bange muwe esimu yange nabeera nayo naye ye so agikebera because mayi munanga abasajja nze omukazi nsobola kwekuuma buli musajja nsindikira message n'emuvuma naye ate kitali ku basajja kati okwewala pressure esimu ya bbaawo togikebera totawaana ate gondera amateeka bbaawo gakugamba goba ogenderako awo ojja kuwangala ne bbaawo amateeka g'omusajja kati ebigambo ebirungi geyo munaabijja wanga temubijje ku Brenda Miles ate n'ekirala mwekuume mwambale kondomu because Trump yagobye eddagala lya bwereere sirimu gyali awo nno oyogedde point yambala kondomu anti waliwo abagamba mu kondomu tetuwoomerwa nze ndaba n'omusajja woomwo mulabira mu kondomu oba omukazi ogamba olaba kampoomedde mu kondomu kati ate kumulya live abasira abasinga kye batamanyi bo bamanyi okuwoomerwa mbu omuntu alina wonakoma okulya ebitwe sirimu ogenda ogifuna ate Trump yaweze eddagala lya bwereere kati abagaga be bagenda okusigala nga balamu olaba babadde bafa abavunga siringa eddagala tebanaliwera eddagala baliweze so mwekuume mukozese kondomu awe tuli kale Brenda webale nnyo
tujja kwongera okumufuna Brenda mu videos endala nga tebe twongera n'okuba tumusabira bire nga ayita mu kaseera kano bulungi asumuluke bulungi nga wetulowooza ne ku birabo bya baby nana tugenda batubirowoozaako tulabe ate engeri gy'ayita mu kaseera kano